Basibone banyabo, nze Walukagga Mathias, Mayor wa Kyengera Town Council wa National Unity Platform. Olunaku lw'eggulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatudenominate nze okuva mu Lwokaano, era twakoze press conference ku kitebe eraga nti tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic. Ekiwandiiko kye beekwasa bo Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University, and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugenda mu High Court. Olwo ebitambula waliwo n'ekiwandiiko kya National Council for Education ekimpa equivalence ya senior 6, kyekyo kye natwala mu nomination, and returning officer based on that. So bino, it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basibone banya waliwo n'ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala. No, yaffe twagikoze yesterday. Bannabusiro mbagumya mbeere bagumu nti kooti bino egenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu biwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze obbibaga, Nalukola, Alaka, Alex Luganda, Ndochen bali ready. Tugenda mu High Court. Mulinde ekigenda okuvaayo, bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 100 ku 100. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya ssaawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya ssaawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole money I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 100 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu, and someone who is going to become a big leader, these are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbeere bagumu. Tugenda mu High Court era tujja kufunayo justice ne legal decision.